Ensonga za Munamawulire eyafulumizza obutambi obw'Eby'busegu zongedde okukwata wansi ne waggulu. Ono agamba si ye yabifulumizza, ate obujulizi obulala bulaga ng'ono yabaddemu n'omukono mu byo. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebale nnyo, weebale ddala okuvaayo n'olabika ng'ogoberera Kampala Media TV. Nkugamba kola ekintu kimu, olabika ng'osubscribinga, osharinga, okomentinga, ate twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Kati njagala onzikirize nkutwale bulungi ku nsonga eriwo kati eyongedde okulabika ng'ekakata wakati ewa musajja mukulu Munamawulire omugundiivu amanyiddwa nga Stanley Ndawula okulabika nga waliwo ebifaananyi eby'obusegu ebyafulumye ebya mukwano gwe ne byongera okukyankalanya social media, ate ono ne bimusuula oba oliawo mu miwunya. Kaakati bino ebifaananyi of course bya mwana muwala gwe tusobodde okutegeera nga Aisha gwe twongeredde okukolako okufeffetta okw'amaanyi, era wakati mbagirawo nga byamaze okulabika nga bifuluma, byagenze mu maaso okulabika nga bisaasaana. Kaakati nno mbagirawo nga bino bimaze okufuluma okusinziira ku screenshots oba n'obujulizi bwe twongedde okufuna bw'alaze nga mwana mulenzi Ndawula abadde oba oliawo ayina enkolagana ey'enjawulo ne mwana muwala ono gwe nkugamba Aisha. Kati mbagirawo nga bimaze okufuluma, ono yawaddeyo ennamba ye n'amutegeeza nti nno ateekwa okumukubira bongere okugamba okutegeeragana ku nsonga zino ne ziri oba oliawo asobole okulabika nga abivaayo okubidiriitinga gye yabitadde. Kaakati nno okusinziira ku kufeffetta kwe tukoze kulaga nga mukulu Ndawula ono Stanley yagezaako okukuba amanda mwana muwala Aisha oba oliawo ne batatuuka ku nzikiriziganya, n'olwekyo ne bikomaawo mu luguudo, ne bikomaawo mu kkubo, ensonga ne zirabika nga tezigguka bulungi. Kati ensonga we zitagguse bulungi, mwana mulenzi n'asalawo okulabika nga afulumya ebifaananyi bino, era n'amugamba nti oba awulira nga ayagala bifulume bisiimulweyo, bateekeddwa okusisinkana babeere mu bikolwa eby'okwegatta. Olwo nno waanavaayo n'alabika nga abisiimuula. Wabula mwana mulenzi Ndawula ye mwana mulenzi musajja mukulu. Musajja mukulu Ndawula avuddeyo neyewozaako n'agamba nti ye tasobola kulabika nga avaayo akola ekintu ekifaanako bwe kiti kubanga tekirina kye kimwongerako, era tasobola kwegamba kuttattana linnya lye lyakoleredde akaseera akawanvu n'avaayo n'alabika ng'akola ekintu ekifaananako bwe kiti. N'olwekyo naye neyewozaako mu mbeera nga oba oliawo bw'olaba. Kaakati ensonga bwe zityo bwe ziri, tukyakolera okufeffetta ku ki kituufu ani mutuufu mu nsonga eno oba oliawo osobole bulungi okulabika nga ogimanya. Kugamba kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, ng'osharinga, ng'okomentinga, twongere okukolera okufeffetta okw'ekikugu byonna gy'osinzidde tugoberera wano Kampala Media TV. Yanze Ssemaganda Moses Hope akusunsulira ensonga ze weetaaga oba oliawo okumanya.